Edwin Katamba, MC Katsi, Superstar, Uganda, Africa, Worldwide. Omusajja mukulu amanyikidwa nga Katamba, MC Katsi nabwe kityo atuto mukozi wa TV mukoti lwa kumulangira na kumuvuma na kumwesomeramu na kumusavuwaza na kumusudya na kumuswaza ku TV nga bwalina kirwadde kya sirimu. Yavuddeyo n'abuuza criteria Caroline Maka gye yayitamu ng'anoonya omusajja ono ng'agamba nti ono omusajja atagwanidde kuba nti afuna oba awasibwa mukyala yenna. Ani ali mu supu biki ebigenda mu maaso bye tugenda okuba nti tukutuusaako mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli, amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti osubscribinga na kuba nti otwagala ebbanga lyonna, era ngenda kusaba tusobole okuba nti tutambula ffenna ebbanga lyonna. Muganda wange atanaba kuba nti osubscribinga ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole okuba nti tutambula ffenna, kubanga ate bw'osubscribinga kijja tuleetera n'amaanyi okuba nti tukutuusaako n'ebyo by'otamanyi. Wetwogerera NBS presenter legendary events MC Katz nabwe kityo avudde mu mbeera n'akwata omukozi wa Spark TV yes live wire recap amanyikiddwa nga Flavia Mawaji namutwala mukozi sorry badde ngezaako kugamba nti nabwe kityo event MC baddest NBS yes after 5 presenter yes former Expos NTV Expos presenter atenga ye current host wa NBS After 5 MC Katsi yavudde mu mbeera n'akwata omukazi akola ku Spark TV program emanyikiddwa nga live recap. Omukyalo ono busimula mumita Flavia na Mawaji nasala mutwale mu buga z'amateeka. Recently MC Katsi yavaayo na throwing a mega oba jite mega birthday bash eya mukyala we omupya amanyikiddwa nga Caroline Maka. Wano nno kyagenda mu maaso n'okuba nti bitegeezebwa nti MC Katz yagenda mu maaso n'okuba nti ayita mu muyimbi omupya amanyikiddwa nga Victor Luz n'abakolera akayimba akali akapya ennyo bakayita official nga kana kayimba bagenda kuba nti bakukosa mu wedding. Akayimba kano audio bagitadde era eriko MC Katz mpola mpola Katz music mpola mpola. Wano nno abantu bangi bagenze mu maaso n'okuba nti babuuza ebibuuzo ebyenjawulo nga bagamba Caroline Maka kiki yasazeewo kiki kyeraba mu Katz ekyamusikiriza okuba nti amwagala. Flavia Mawaji yavudde n'agamba nti ekisooka omusajja ono tategeerekeka butunulira enneeyisa ye, ennyambala ye, endabika ye ne HIV status ye ekanga. Mulwadde wa siriimu ono omusajja tagwanidde kuba nti oba oliawo akwana ne Caroline Maka okuvaayo kuba nti amukkiriza ng'agamba nti kyeyakola kikyamu oddala mpola mpola. Wano nno bafani ba MC Katz kungata n'abali ba TV eyo balaba nga MC Katz ayisiddwamu amaaso olwono omusajja. Bino byonna bibeerawo di byabaddewo olunaku lwa Saturday mpola mpola. Abalabi ne batandika okuba nti bakwata clips ezo nga bazisalamu nga bagamba nti Flavia Mawaji oba oliawo agenze mu maaso n'okuba nti ayingirira obulamu bwa Katamba oba MC Katz. MC Katz yavaayo n'alangirira nga bwali omulwadde wa siriimu era nga kino obaoliawo abantu abaali tebagala kiwulira bagenda mu maaso n'okuba nti bapanikinga era nga yensonga lwaki mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fiye yasalawo okuba nti anoba n'okusuulawo tawero ng'agamba nti ekino nno baali basazeewo bakyesigaliza nga ekyama. Naye omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti alangirira nga tasoose kumwebuuzaako ekintu Fiye kyagamba nti kyafectinga obulamu bwe kariya ye n'ebintu ebyenjawulo era nga yasalawo okuba nti asulawo MC Katz nga muyita selfish guy. Wano nno bintu bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti bikozesebwako nga bikomparingibwa ku Katz ebintu byakola.
bakyala bangi abavaayo ne batandika okuba nti obaoliawo balumiza Katsi okuba nti yabeebakako n'ebintu ebyenjawulo. Katsi afuna relationship empya etandise okuba nti yogeza abantu obama. Cheza.com presenter amanyikiddwa nga Caroline Maka yagenda mu maaso n'okuba nti agwa mu mukwano ne MC Katsi era nga bano beeyagala ebyaddala. Omukwano gubasaza mu kabu era nga bintu bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti byogerwa. Now ba critics batandise bagambye nti Katsi tagwanidde kuba nti afuna oyo mukyala kubanga mulwadde wa siriimu. Katsi avudde mu mbeera n'asalawo addukire mu mbeera mu mbuga z'amateeka ng'avunaana Flavia Mawaji owa Livewire okuyingira obulamu bwe n'okuba nti obaoliawo amunafuya mu maaso g'abantu n'okumumalamu amaanyi n'okumulwangira obulwadde ng'agamba nti ye okufuna obulwadde si musango era nga naye teyeyagalira kuba nti baafuna bulwadde ba siriimu. Bangi basalibrate abalwadde ba siriimu abatavaayo kwerangirira naye nga Katamba yavaayo mu bwatuukirivu n'abeera proud n'agamba ndi mulwadde wa kawuka era nga kanumidde okumala ebbanga ndi ku ddagala era nga munzikirize nsobole okuba nti nejjanjaba nsobole okudda ku magulu gange abiri. Bwe yadimitinga n'anawunsinga Katsi alabika bulungi ennyo era toyinza kutegeera nti na mulwadde wa siriimu. Weebale nnyo kutuuliriza na kutambula naffe. Bampita Ntambi Jimso.